Finally, Bobi Wine alese enjawulo y'ekigambo ekibatabulidde okumala akabanga songa embeera emutabudde ey'omulwadde Fifth Queen Bibino. Congratulations Lydia Jasmine sanyu jerere mbikutusako songa Eddy Kenzo bakimukoledde bambi teyejjusa agona agasingawo full figure aswadde byansuso wabula Bibino byamwanukudde nkwanirizako nnyo ku Viki exclusive buterevu ne Wonder Boy UG. Thank you so much for subscribing. Video nkusabye ejimpereka like bobatunda bakubera ngate ogikampera gwe mukwano gwange nkubuzako jona jotusizako engalo amachago naku olwalero era nga nkujjukiza Hajjati Kaloddo omusomi w'edduwa nti ajja kuba kulombereddwa ensonga singona abo inamu ebizibu ebyenjawulo asangibwa Wakiso era nga enamba yebeerawo mu kitabo ekirimu Qur'ani esembyayo 067. Video mumaze okubanga ate ojimpilaka like mukwano gwange kantandikirewo bwenti ntandise n'omwami Edilisa Musuza mukwano gw'abangi Eddy Kenzo era ng'ono munange asanze omukisa gwe wamma ogutalabika omwami asabira ku kkubo bano be bayita pastors oba abasumba abasabire mabbali w'ekkubo nga babuulira abantu enjiri bw'atyo ayimiriza emmoroka y'omukulu ono Edilisa Musuza era namusaba amusabireko omukisa ogutalina buyinike bw'atyo omwana wattu Eddy Kenzo akkiriza endabirwamu y'emmoroka ye era bw'atyo bambi nakuwayo omukono gwe mpasito ono namusabira libadde essanyu jerere nga Eddy Kenzo asima omulimu gw'omwami ono gwagenze maaso n'okuba nga ate amukolamu nkambikuwe obyerabireko then ate nkomewo tweyongereyo mbera nungi Katondo wa mai katondo wekisi omusajja ono nga bw'omufudde sitamu Uganda nangirira aberere ddala sitamu nsi yonna mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu yonna gy'alaga ebimulemesa n'ebimulwanyisa mbisazaamu bano be bavubuka bataata abenkya kitange buli nsobi zonna ze bakola zibajeemu naye nangirira omusaayi gwa Yesu gwe guba gumukulembera yonna gy'alaga Katonda wange mukulembere ne famire ye n'ennyumba ye yonna mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. May God bless you. Bless you, bro. Amen. Amen. Omukyala Suzan Makula era ngono ye mukyala wa Pastor Aloysius Bujingo amunanga avudde bwatyo naberanga ate aswaza abawala abato ddala abavayo ne baagala ba boyfriends baabwe n'okubakolera ebintu bye balikoze mbufumbo nga oba oli awo bafuuse abakyala abajjuvu oba abakyala abatongozeddwa abaami abo baba boyfriends babeera basuusuuta mu kaseera ke babeera nga balinako okusinziira ku mukyala ono Suzan Makula agamba abakyala batitibya nnyo n'okusuusuuta okosako okuwanika ba boyfriends baabwe ku level esukka mbu ne batuuka n'okuyita bamaama ba boyfriends baabwe bannazaala. Of course mu buwangwa mwenna mukimanyi bulungi nti omukyala munnange bw'ofumbirwa omwami oyo abazaala omwami wo bafuuka bazadde beera naye babeera bakuzaala nga n'omukyala abeera azaala omwami oyo abeera nazaalawo. So omukyala ono Suzan Makula bw'ati avudde nabeera nga ye alangira abawala bano ng'agamba nti okola otya ebintu mu budde obwa boyfriend girlfriend n'obitiitibya okukira bye walikoze mukadde kali ng'oli mukyalo officially. So ng'atago nga tadde ku bali munnange omwami His Excellence Bad Bobi Wine era nga principal w'ekibiina ki National Unity Platform amunnange avudde bw'atyo nabeera nga awa abantu enjawulo y'ebigambo ebibiri abasinga badde tebamanyi kigambo badman na bad mind era Bobi Wine ng'ayita ku mukutu gwe ogwa TikTok bw'ati bwawadde abantu enjawulo y'ebigambo bino nkusaba obyewulirireko ate n'oluvannyuma ate nkomewo nkwongereyo n'ebirala ebisingawoko otovaawo video giweka like nzije. Yo, bad man and bad mind is two different things. Don't mix the two of them because them no match. So remember that.
Congratulations Lydia Jasmine. Munanga omukyalo ono omuyimbi avudde bw'ati naberanga ate yebaza abafans be abawagizi be olwekyo ati bamuwadde ku nsonga ya Instagram era ng'omukyalo ono wetwogerera olunaku olwaleero ahitinze emiliyoni namba n'emitwalo 10 egy'abamugoberera ku mukutu ogwa Instagram. Congratulations Lydia Jasmine. Ngatoyo otumutadde ebbali munange angenda kubeera nga nkutandikirawo omukyala full figure Jennifer era ngono presidential advisor bwatyo avuddeyo n'abeera nga ate ayanukula omwami eyavuddeyo n'agamba nti ye taata w'omwana okusinziira ku Nakangubi Jennifer full figure. Omuvubuka ono agamba nti yacakalanga ne full figure okumala akabanga era full figure yamutambuzanga mbifo eby'amaanyi omulenzi ono bye yali tatuukangamu bwatyo gye yasobola okubeera nga aweera full figure olubuto era okusinziira ku mwami ono agamba full figure yali yakkaanya naye n'amugamba nti alina okumutwala ewa muzeeyi lwa nsonga omuvubuka ono muyimbi wabula yali ayimba music akola a campaign oba anoonyeza muzeeyi abeera muzeeyi President Yoweri Kaguta Museveni akalulu. Okusinziira ku muvubuka ono kiraga nti full figure yamusuubiza ekyo era bwatyo n'amugamba nti singa anakuuma ekyama wakutuuka wabula omuvubuka alabye ekyama tekituuka obugumiikiriza tebukyasoboka bwatyo n'avaayo abanja omwana we of which full figure naye ayisemba n'amateeka be n'agamba nti ensonga kazitwale omuvubuka ono amusibe era bino bikome. Ng'ate ye omukyala Shira Gashumba wamagwe ensonga ziwanvuye bw'avuddeyo n'akudaalira abasajja bw'oba tosobola kubeera nga ojja ne dollars 2 okubeera ng'okola enjala ze munange gwe okukwana ewe totagala sigala kwegombera ku TV kwakola oluusi n'amakubo gyayita sinakindi bw'oba omusanze mwenge. Bampita Viki mbasibulidde wano mwera.